Well, Kuluswa Live 256 ne ku MS Media Uganda tuli ne ku mukutu gwa General Moses Bijirwa emikutu esatu kwe tuli olunaku olwaleero olunaku lwa kutaano tuli bamukisa nate okuddamu okusinkana General Moses Bijirwa. Ebibadde bitambula mu ggwanga bibadde bingi nnyo naye of course tujja kulondamu ensonga ziringa 2-3 tugenda kubeera nga twogera ku ezo General Moses Bijirwa azisimbeko esiira. Abantu feedback tujifuna ekwata ku mbozi ja General Moses Bijirwa ate era nammwe twongera okubebaza nti mumwagadde kubanga bwe tutunulamu mu generation eyaffe ate era omuntu ali tested abaddewo ku generation zonna nga abadde yeetegereza ensonga oyo ye General Moses Bijirwa. Nze Luswa atuddemu olunaku olwaleero ku lwa General Moses Bijirwa ku lwa MS Media ku lwa Luswa Live 256 tugamba nti goberera ensonga ku social media platforms zaffe zonna Facebook handle X formerly known as Twitter ne ku TikTok kwetuli ate era twagala okwebaza bonna abasalayo emboozi za General Moses Bijirwa ku mikutu gyonna mwebale nnyo mwebalire ddala naye ate wakati mu kusalayo emboozi temujjaamu watermark zaffe tusobole okubeera nti oba oli awo naffe tutrendinga muleme kutrendinga mweka kijja tunyiiza baganda baffe Jeno waji nsonse natukulabako lange nsonse okula nkulaba oli mukoowukoowu naye obulamu wabuwaayo eri eggwanga oli mu kutambuza amateeka tukujje mu bitabo muganda wange kati bale tusoma omusango gwani gwa peji 5 peji 5 ogwokera okristofo ensala y'omulamuzi yasinzidde ku ki peji 5 mwezi kitabo kiramba yavunaanibwa accounts meka kubagulira test kati mu criminal law it is an authority kati oteeka okuba students of law now ng'omanyi basis kuba asinzidde okugusala reasoning ya court principles waliwo kibayita ratio decedent amateeka kyagasinziddwako kitegeeza omuntu bw'asoma amateeka ayiga olugezigezi ate lutya kuba kati otambulira mu gundi z'amateeka za lugezigezi lemani tasobola bitegeera amateeka gakyusa omuntu gakyusa omuntu that is a fact. Abatulaba abalungi ndi musanyufu okubeera wano lunaku lwa ganduula lwa gandaalo lw'abakozi abalina emirimu egiri fomo leero bali mu kunywa mwenge abamu bagenze ku faamu bagenda kuwummula paka Mande era bagenda kunywa emmotoka zagenze dda Masaka road jamu abadde mungi kutandika yesterday saa 8 jamu yadda akola ki kwegamba bagenda kuwummula Friday Saturday Sunday olweggulo bakomewo abalina emirimu kati ffe abajuwakaali tuyiriba buyiribi ate kati ogijjawa ffe tuyiriba buyiribi throughout gyenobuuza ku bantu abantu mbabuuzizaako era mbagaliza ki ennungi Jeno tuli wano olwaleero kano Dr. Kizza Besigye mwabadde mu mazaalibwa emyaka 7 egy'obukulu ate era ng'akyatwaza gwe ng'omu ku babaddewo mu revolution eno nga oteza amaaso n'amatu ebibadde bigenda mu maaso oli muntu agibwako adiithi mu lugendo lwa kano Dr. Kizza Besigye kubanga mu speech yo nakulabye nti bwe yali ajja wakamuwagira emirundi 3 egyo gye yeesimbirewo ena ogubanga ogwokuna tewagumuwagira wawagira yali Mao bagambye Mao n'ensonga ng'ezo era Jeno twawuliddeko oluvuuvuumo nti bwe mwabadde ku kabaga akategekeddwa bannaffe aba PFF
okuwa omuzindaalo gwabadde lutalo, it was a tug of war. Bawavuzi be bakubye endulu ne bagamba ne General Bijirwa wali bano nga waliwo omukulu omu agamba tetujja gumuwa talina moral authority kwogera ku Kano nga basinziira oba ku nsonga ziri nti gwomu ku baakuba Kano mujja mu space okuleeta Kyagulanyi. So ensonga ngeezo lwazitunuddemu ne tugamba nti ngeri lero olunaku lwa Friday nga tetugenda kusinkana General katuwe ebyabaddeyo ebyabadde kabaga k'amazaalibwa y'abaffe ddala Kano Kizza Besigye ng'agenda kukulungula omwaka gumu n'ekitundu ng'ali mu mbuzi ekogga. What do you reflect ku lugendo lwa Dr. Kizza Besigye? General tutandikira awo. Dokita njagala omuyozaayoza okutuuka ku myaka 7. Giba gya buto giba gya bukulu? Gya bukulu kuba si kabaka si kyabazinga si mukulembeze wa nnono. Abakulembeze b'ennono beeteekako obwebindu obwo nti ye takula myaka takula mu myaka kwegamba baali basajja bakujjukujju nnyo balina ranka ze baayiiya mu biseera ebyo nga zaabwe zokka. Ate leadership etambula nakukanga nakutiisatiisa oba tosobola kukanga bantu ate oyinza obakulembera oti kibola kabaka alina amannya 50 mu muntu omu kukanga fear factor. Abaana b'omulembe guno oguliwo nga tebabimanyi ebyo anti ensi ekula naye era kyova olaba mu magye bapromotinga bademotinga. Promotion kitegeeza kukanga abasigaddewo. Tupromotinga ebijirwa tukanga abasigaddewo nti balina okukola ennyo n'okuba motivatinga. Kati nze buli lwenzijja nga nzijjudde ebitogi mulina okukanga bala fanda ze ye nga ye omuntu ayinza okuba munafu naye byayambadde ne bw'aba ng'abadde tali mu uniform okanga bala olwo bw'oba tomutegedde nti alikola nka bweti nga tali mu uniform si musango kuba tali muki naye nga ayiyeeko sebo bakutwala biringisa leadership bwetyo bwebeera amadala yagatuukako. Kati twabaddeyo ku mukolo gwa mukadde waffe oyo. I was officially invited by Harold Kaija, one of the top organizers era one of the top leaders mu PFF. So nengenda n'abakungu ba Common Man Party ab'enjawulo. Kolo gwatambudde bulungi, abantu bayogedde bazze okulembeza ab'enjawulo. Protocol era nga bwetambula bayogeredde mu protocol ebibiina ba leaders ababaddewo. Of course twabadde tubuukiddwa kuba Ssemujju mulabye emirundi yena nga antunuulira n'ayita omulala antunuulira n'ayita omulala. Kati buli we bayita omuntu alinga akusingako gomanya nti gwe bakuyiseeko okwegamba we bayita Mpuuga yasoose na Lukyamuzi. Kati bodda mu bampuuga naye bompuuga Jimakena kitegeeza Bigirwa bakoze eki obabuuse kakati ekyo nze nenkiraba era nenkivaa kunemanya wano tewali muki muzindaalo naye nga bumanyi people power yabaddewo era amaanyi g'abantu ne bamugamba Ssemujju oli kuki olusaniya lulina okwogera wano era ne bagerekano olusaniya nenzijira mu maanyi. Kati ate naze mu moment ennungi nga bonna bamaze n'ofundikira nenzingezinga obange yawadde closing remarks butereevu politically era twagenza okumaliriza speech yange nga yekoze eki yekoze amakulu ku bantu abakoze eki ku bantu aboogedde. Guno omuze gw'okumma abantu emizindaalo gutandika gutya? Byabufuzi anti byakyana kito kibula jjajja atulemye. Ate unfortunately omuntu gwe twawadde twogerako Dr. Besigye ate ye tanyooma
buli omwamwani yalita nyoma talent tuwalabe uya promotinga ne musajjawo omugenzi kituufu yali amukiririzamu mu bunafu bwe ne mu maanyi nga manyi kyasobola era nga Dr. Besigye tasimbula moroka nga basekirije tebanatuuka ate kiri babanga bonna ku muntu okiwulidde ne kenyiga mu buutu eyo nga yamanyi kyagatta kuki kati abantu bonna abalina ejjajja eweero they are different mu political interpretation tebagaya era tobatwalira mu kisero tebanyooma tebakugalirayo abantu bebuuziza nti Honorable Ssemujju aludde ne Bijirwa mu maati omuzinda ate nga oyamanyi bulungi nnyo nno ddala mu constituency yengenzeyo emirundi mingi nga mukubira ekikopo waliwo twakuba ekikopo egayazaawo yali akyatwala constituency yonna paka nga atuuka gayaaza kyali kizibu nnyo waliwo twakikuba ekira mu tawuni awo nine wano omukolo ng'ate omuyise nga bantu baffe ate abamu baba balowooza tukyali ku levo y'abatimbi b'ebipande tebamanyi nti abamu twakula aya mu 42 tukyali ku levo y'okutimba ebipande aya mu 42 era waba nsingako obukulu ansinga myaka nga 7 manyi abantu gino tebabitegeera ebyobufuzi tebakimanyi nti omuntu okututumuka kati nga gwe wootuuse byonna oba obimanyi abanga muyimbi obanga muyimbi nti process wogendera mu studio oyimbe baba bakusituza emizindaalo buli kimu baba bakusindisa emmotoka basiiga batya ekipande ate nga zibaliwo kyesiiseemu byonna mbiyiseemu ebyo kakati tolina kyongamba evulanze bwemba mu field omwana mugamba mutimbiyewa nga mugamba awo temutimbiyeyo position entuufu era nze bwena kuta omuzindaalo nagambye nti tuli wano olw'ensonga nti politics yatulemye okusoma ffenna politics okuva ku General Museveni okutuuka kufa abaagala omujjawo ffenna atulemye okola ki okusoma n'okutegeera politics si kya buntu interpretation of politics it is not a personal thing we are fighting to manage public affairs. We are fighting to live a public life. We are fighting to be accountable to the people. We are fighting to be accountable. Okitegedde? We are not fighting okwegaggawaza. Kakati twadde ku mukolo ogwo because General Museveni ebyobufuzi abitaputa bubi. Okay? Kubanga abamu criticizinga muyingira amabuuzo space aginarowinga space aginarowinga nebeera nafu nnyo nga ya operatinga mwe temu operatinga. That is misinterpretation of politics. That era nalazinze authority awo mu mateeka tukiyita authority ekyokulabirako okusupportinga ensonga yo akena yabaddewo awo. Nembagamba nti Honorable Jim Akena oyo nange fe tulina obujulizi obulaga nti ebyobufuzi tewali abifuga paka 2005 nagenda Arua lira akokolo nenziika taata we yaliko president wa Uganda. Okuziika Milton Obote, it is an evidence that no one can control politics forever. So don't waste time. Nti ojja kugoba abantu mu space osobola kubaako bbanga lyonna ate kati waali ey'ensonga ezo giwakanye kyekimu ne feemu tosobola kukuuma feemu bbanga lyonna ate ng'ologerawa olina okubaawo generation erinnya ne bakutomera n'ovaawo kati ne mbagamba I went to Akokolo. I was an eyewitness. Omuntu yalina obukodde 9 to be the fair aware. Twatuukayo abantu 9 ku ntaanaye 9 people naliko mwatuuka abantu 9 ku ntaana yaliko president wa Uganda Milton Obote. Yes, abantu 9 naliko
Why 9 people? Lwaki bali bwe batyo bakikola abatesitesi ningo ine byafaayo bingi ate kati byafaayo bikutambulirako nga bingi era tujja kuguka abantu mwenda nga oli among the 9 people abagenda I was among the 9 people nyinza okuba nali wa 10 kubanga selectively baselectinga mwenda naye nalina okumuvinga kubanga nali nine mukama wange Agina Santegese Baggala kale nga tayiza kumuvinga step 5 nga nze sina muvinga nga nteeka okubeeraawo wali okiwulidde ebintu byawakulu nga nze mbirimu naye nga ndikira nga General Museveni bwanagenda ne ADC we ngaali wano kati ADC we muteekamu omuzira n'agamba naliyo abaakulimbye abatakulimbye ba ADC babamanyi bingi mbadi owekitiibwa General mbadde amanyi bingi butereevu era obwo obudde bwali bwambaddi obwo yaliwo nga ADC ewa jjajja nga nze ndi ADC ewani ewaseeya gamba walaga nawe wolaga kakati it was an evidence so nabadde ngamba abantu nti therefore General Museveni teyetaaga kumala budde nti ana monopolizing politics forever olwo bano bakutunulidde batya nga bagize balaivozi bo bano abegavule kuba nabalabye nga bagize bwe bati nogamba kasajja kati ate bo babadde balowooza ngenda kulumba bo naye nze nasoma diplomacy manyi wengwira akataka niwesigwira akataka omanyi woyitira ku kolasi kuba nalabye nga bali bati batidde atumalawo oyo kakati nembagamba likewise as we advise General Museveni I also advise ourselves ffe benyini naffe twemalira obudde twagala okumonopolizinga political space it is not possible gundi asigale mu byobufuzi gundi abiveemu azihu na buyinza ki tosobola katonda yalina obuyinza these are public affairs tosobola ne mtuka ku level wambe emirambo mwagala activity mugibeere muyo mweka jeno gwenga gwawangadde abaddewo for years in struggle Dr. Kizza Besigye oyinza kumwogerako kimyaka 7 gyajaguza Dr. Besigye nti emyaka gya Kizza Besigye doctor ya struggle kino kyakyuka kino yagezaako yakolawo okutuwa amabeeyi y'amafuta n'ekendeera kino bwe kiti ne bwe kiti Dr. Besigye bekisooka omulundi gwo gwasooka okwesimbawo 2 namulonda omulundi gwa gwasooka okulonda nali mwana muto nnyo batuwandiise eyo bino ebya abenaremu nga bamanyi ababbi b'obululu batuwandiisiza mu kikungo ekyo bino bye byaliwo okukwata emegundi bwe bityo kakati neneebuzaabuza neneewandiisizaawo nali 16 mu kwewandiisa kalu kagenda okutuuka nga nyingidde 17 nemulonda dokita era ng'ekifaanyi kye nze akiteekawo wabweru nenkijjawo akawungeezi gwali mwaka ki 21 era nga kumakya nkikubira saluti mwa foot soja abaliwo ebiseera bino lwali ekitegeeza bye tulaba baddira ebifaananyi by'omukulembeze inago baagala ne bakuba twabikola 2001 twabikola olowooza bibye ekyakkano n'okuba nemuwa ebibye n'oteekawo akacupa ka soda awo endulu neevuga byangobya ku kyalo bamanyi bipya nnyo anti bakalaba nze byangobya ku kyalo ekifaanyi kya Dr. Besigye kyekyanvirako okuyingira ekibuga Kampala nalibadde nkyalira mu kyalo eyo anti bandeeta kaguddeyo golwabagoba bagamba ki anti akalulu bwe kaggwa RDC we Masindi mu kiseera ekyo ateekawo embeera abaana babadde bateekawo embeera bavubuka wajjawo embeera y'obuyeekera biki bagala kuwandiisa bayeekera mwanyina zirangamba sooka weeteggulemu obaddayo mu kyalo ewa maamawo siko nenfuna engeri yawo netugatta netuyingira ekibuga nemanya nti wakiri bankwatira e Kampala
mu bangi nga byava ku kifaananyi byava ku dokita oyo kati mu Uganda yonna nze yasooka okutrustinga Dr. Besigye ku myaka emitenyi n'omukkiririzaamu kati oyinza okuŋŋa nti siri historical sisaanidde kumwogerako waliwo yamulondako kube twabadde nabo waliwo yamulondako ng'ali 17 olina moral authority nina moral authority mu 26 ne tuddamu olwo nali edisi wa Haji Sebagala olwo nga nzize ku byobufuzi ebimalayo ebimalayo ne tukola alliance between Haji Sebagala and Dr. Kizza Besigye Haji alagidde ne tukola ki ne tuwagira dokita n'atuwagira ku bwa meeya nga nsambira awo kumpi ffe tuweereza empapula mu meeting gw'osalawo ani agukwata omuzindaalo ogusooka ffe tuweereza empapula ngolwo meeting za high command ziba zitudde tozituulamu naye obeera kumpi baba batudde ngaano nga gwolinga osoma emimwa nomanya nti katubogera ku okola photocopy batuma ggwe yanguwako eki mu lupapula olwo n'osomako byoba osomye okitegedde kakati 2011 weesaamulonda nalonda Mao kyekikulonza Mao mu 2010 anti twali tufuuse bakulembeze ba DP ffenna yali afuuse president nga nze nfuuse deputy national youth leader ate nze nga ntuula ku neeki kati nga tolina bwotamuwa kalulu Mao ebiseera ebyo naye yali nga akasuka ebigambo tiwali yamusinga kasuka bigambo mu eyo campaign naye ng'okimanya amasanze gaali walala okitegeera ne tutambulira mu eyo embeera 2016 ne nkamwongera dokita gigi emirundi 3 awo najja awo biseera bya General Sejjusa awo ne muleeta n'embagatta wagatta General Sejjusa ne retired Kano Kizza Besigye exactly era General Sejjusa ne mu delivering enambo enakivuba okulaale lali yali yawo ensi neewuma ne tufuwa ebigambo era ba guest speaker twali babiri General Sejjusa nange olugwo gusooka General Sejjusa kuyita twakasuka ebigambo awo bizibu nnyo enkolagana yo ne General Sejjusa kati yeri etya yaddayo wajjajja n'omuta ate kati aba agenze wajjajja kati okola eki okujjako nga naawe ogamba nti okoleze eki owanise okiwulidde takyakubira kasimu abasajja bannansi nno si bangu contract yaggwawo tulisisinkana eyo walala mu kirala okiwulidde kakati dokita mwogerako ki dokita yaintroducinga politics of activism owokuguguba politics oyo era akolera ddala amakulu because that kind of politics atuusa obubaka mangu oba mwagala ekubo likolebwe bwemugende wa chairman 5 ne mutuula eyo tebikola bwemusuula ebipiira n'ebiyinjayinja mu kkubo kikola amawulire gatuuka mangu naye bwe muwandiika petition muba mwakafulumanga ne basuula wali mu kasero naye ekipiira bwe kinyooka eyo naga tufudde bannaye abantu beekalakasiza so Dr. Besigye yatugumya mu ekyo mu 2011 newankubadde saamuwa kalulu batugenda okutuuka mu April nga tuli ffenna mu kkomera nakasongola mwaliko mu kkomera ne Dr. Kizza Besigye ng'olwa bavunaana ki ati w'okutuwaaka unlawful assembly yali atambula ava Kasangati ffe nga tuva Ntinde wa Mao twali ffenna ne Nobert Mao n'abakungu abalala naye gino nga bakusibye nnyo bansibye era abantu nabategeezezza nange neetenda kusibwa naye ate gwe bakusibye abantu nabategeezezza nti dokita yasinga okusibwa mu Uganda but oba oli awo nyinza okuba nze amuddirira emirundi 4 mu egyo
namwena si mitono mu bintu bya struggle si mitono ekyo njagala okubuuza nsibidde okusinga ne ku myaka nsibidde okusinga emyaka gyange so dokita abantu bamwogeddeko ebigambo byamaanyi yasobola okuprovidinga command and control ku ludda oluvuganya nga buli muntu yeeraba nti alina contribution gyakola yateeka ku struggle si kuba bantu bikono of course balinga n'entalo mu FDC munda era zaabatuusa wala but at least doctor omulabanga outside even outside FDC nga associatinga nabo nga associatinga era nga amaanyi abo bamangi nnyo basemujjo abo tebaali be FDC Namboze Chegona Lukwago Mpuuga timu yonna tebaali be FDC bamuwanga Kivumbi wonna naye nga atambuza nabo nga bwajja kulaaleyo nga toli we FDC nga gwali waawo gwe gwawa amaanyi and that is it because you can't control everywhere si buli wamuntu ojja ku omuntu ojja ku kisoboka si buli wantu nti osobola okontrolingawo kati waliwo awakulemerera n'ova n'okita jenera gwe omuntu omutuufu okwebuuzaako omukwano gwa Kano Kizza Besigye ne Lord Mayor guvaawa no guva ku consistency ya Lord Mayor kati Lord Mayor mugumu naye musajja mutiitiizi okitegeera ate yali tanafuna capacity eraninga byabufuzi ye nga yateekamu financial muscle nga tagirina kati ate dokita being nti yali taggalira muntu talemesa bantu kushininga okitegeera ate nga ne financial muscle agirina ng'ayimiridde kati ye Lukwago n'agamba kantambuze n'ono kubanga fe abaali mu DP ffenna twalina obuzibu tetwafuna lecture za political financing tetwazifuna ezo byobufuzi tubyogera tulinga ababimanyi tubitegeera bulungi naye we bituuka mu kuteekamu ssente bitambule nga tetulina na financial muscle ya ntono naye nga idea zonna brilliant ideas mpitirivu nnyo toyinza zitumalako muyiya kino era ekyo nakirabuukirira nnyo yensobi gye twasinga okukola so bwe batyo batambuza but ku mukolo ogwo era nayogedde nina kinabadde njala okwogera naye obudde ne bunkwata. I think it is the high time as oludda oluvuganya twekubemu tooki nti do we qualify to oppose General Museveni? Tuina qualification? Tuina moral authority. Moral authority tujirina, but the qualification. Tuina ebisanyizo. Ngojeko ekyo ganti tuli bana Uganda. We are entitled. Twagala eggwanga ettuufu. Tuina ebisanyizo. Uganda ffenna yaffe. Ngojeko ebyo ebiri constitutional kyosobola n'okugyawo olwaleero. But in terms of capacity twezimbye tutya kiringa kubeera awo ne weeyagaliza omukyala ng'owulira obufa mukyala omwagala naye revoyo avuga Audi avuga Range Rover avuga Benz yes avuga Volkswagen yes 4.7 5.7 goli musisi lukumu bina ne sisi oyinza okuba ng'ogidde ku bajaji omukyala levoyo osooka ekyo n'okikola ki kikulu nnyo okusinga okumalira abantu obudde okwepimamu n'okwerumya omukyala levoyo ajja kugamba njiiramu amafuta okiregedde njiramu amaki amafuta nga tukisobola kakati lwaki ndeeta ekigambo ekyo njagala abantu bantegeere bulungi
jeno muntu yayogedde nayogera ku Dr. Besigye ebigambo ebyamaanyi nga bwotunulira muntu olaba a complete commander ali well structured ebintu byonna bimanyi mu nsi yonna yalimbibwa n'asuulibwawo yali misguided ki yalimbibwa bw'otunuulira Dr. Besigye bwakwata omuzindaalo ogamba baleete emmere tunaavaawo wano nga buzibye akuba ekintu ng'ayogera ku nkyukakyuka olaba iyo omuntu alina brain eri wide. The same applied to General Sejjusa, the same applied to all generals abali mu Eruwero. Omusajja yakwata abantu abo abategeera bonna abalina obwongo n'agenda bakubise emundu ey'ekiyaye n'abatuuse e Kampala n'abasuula omu yali biki tulina okumusoma kubanga bw'obeera ne Dr. Besigye kayeka olaba ng'omazeeyo ng'ate olaba yasuula omusajja amalayo kati oli yamusuula ali biki n'asuula Sejjusa ye yasuula ali biki oteeka okwekizamininga ekyo oteeka okyekizamininga nga tetulina kyamuukirira ebyokubuguumira tebikola kati jjajja wakubala bubazi wakuleetera kitabo ku kituuza ku mmeeza tumanye alya breakfast yefaanana etya bwanyinga akola ki bani abamunyiiza abakyala alina bameka ebyo nayo tulina obireeta ku gundi butereevu oba okola critical analysis SWOT analysis akuba pressure ku mmeka akyazikuba oba takyazikudde okuba n'obulamu emyaka 4 emyaka emituufu ayina emeka ensonga y'erinnyo wali ogireetera ebyo byonna twali twalwana ffe nga tubiyingiramu tumusimaasima n'abagwamu okitegedde kakati eyo debate nkulu okumutegeera debate nkulu we need to understand whether whether nti wakabi nnyo oba ffe basirwe nnyo kubibiri kuliko ekyo debate tugimale debate naye betegerekeke buli muntu yali yogedde ku Museveni agende abimanyi n'atabimanyi waba osanga omuntu agamba nti talina kyatugamba wesirika neweebuuza musitwaga abadde mu bbanga alwanye kyenkana n'ogamba omusajja tolina kyotugamba bamusibye emirundi 4 mwena omugamba tolina kyotugamba kiki kabadde kyakapya kwolesa awo wennyini General njagala twogerere ku nsonga za Lumbuye Lumbuye teyandibadde General tubadde twagala twogere ku nsonga ya Fred Lumbuye nnaku nga 2 eziyise emabega General Muhoozi yatwitinga n'ategeeza ambasada wa Take mu Uganda nti bw'obeera nga tosobodde kunfunira Fred Lumbuye gwakako kalabaayi. So ebigambo bya General Muhoozi okufuna Fred Lumbuye binaasoboka nga baagezaako mu 2021 ne bamulemererwa. General Muhoozi alina kapasite ereeta Fred Lumbuye wano mu ggwanga kuba yagamba nti senga bwamufuna bw'ati ayagala awozesebwe nga bw'olaba Okello bwe yawozesebwa bamugguleko gwa kulya mu nsi ye lukwe n'ebirala n'emisango emirala. Gwe mu kulabako olowooza nti kinaasoboka okuguka pulani za General Muhoozi okufuna Lumbuye? Kati General Muhoozi alina approach eyo ey'okukanga agikozesa nnyo. Simanyi oba anagimaintaininga Katonda wali bamuwadde omukisa okufuuka president. Tongamba nti yabadde akanga mu bukanzi. Anti agikozesa nnyo. Era kati abantu bamumanyi nga no-nonsense general. Ekyo bakimumanyiiko. But mu mateeka agafuga ensi yonna kati international laws si kyangu kujja muntu naddala nga si mukwate gyali nojja n'omusikayo gavumenti nemusika nemukuwa
kubanga already n'abantu badduka mu mawanga gaabwe ne bagenda mu malala okusaba obuyambi obubuddamu omulabi waffe kye bayita asylum. Kakati si kyangu nnyo, but everything in politics is possible. Buli kimu kisoboka mu byobufuzi. Lumbuye ne byazaayogera abakuba ku ground wano tewali kuwananya kulala singa emigo yagifuna dda. Singa talina njala mu bigere nga naffe tutalina migongo nga naffe tutalina migongo naye yalebaddemu eyo levu. Kati Lumbuye affectinze abantu bangi nnyo abantu bangi abalina amalibu ga Lumbuye nga nange ngasseeko propaganda kubanga nze yayonoona ekifaananyi kyange mu diaspora, yayonoona ekifaananyi kyange wano mu Uganda, era mba kusangibwa nga ndi wa bulijjo. Lumbuye yalibadde yanfulumya dde ebyobufuzi ne ngenda nyuma ebikajjo okulima enanansi wali mu Kayunga oba endagu. Naye yakusanga oli established ng'osimira yasanga mmanyi ekyokukola. Naye nze Lumbuye yagamba abantu 2018 nti Bigirwa ayagala kutta Kyagulanyi, Bigirwa ayagala bamuwadde miliyoni 8 aba CMI 2018 atwala abavubuka 24 Tanzania batendeka obuyeekera bakomewo wano basulalinga affidavit nti Kyagulanyi adde atendeka abaki aleme kwesimbawo mu 2021 ng'ali ku treason nga ge mawulire galeetedde eggwanga era ng'agambye Kigula Lugigano gendeese nga bw'omanyi ebiseera ebyo sebo ng'abantu babeerako gano gendeese muntu agingire gundi kyaginga essimu muntu agingire gundi okitegeera sebo n'agamba buli kukuba erifuluma Kampala ndinako omukyala ndinako omukyala n'agamba ndi musajja Munyarwanda sajja Kanyarwanda kagenda kutta musajja waffe. Olowooza Lumbuye senga aleetebwa essaawa zino mu Uganda bameka bamuggulako emisango? Bayinza okuba bangi naye nze siriimu. Tokyalina budde bwe? Sisobola. Ekisooka nze sisobola kuyamba omuntu wadde ankosezza naye sisobola kumwanguyirizaako siteeti kumusika. Ekyo kisobola. Tosobola kuyamba ku gavumenti okumusika amangu bamuteeke emabuusu. Sisobola olw'ensonga nze ndi wa struggle. Abantu Katonda asasula gwe bondaga ro enkyamu oba tulaze nze kubanga gwe operatinga ku lwa Katonda nange ne operatinga ku lwa Katonda. Kakati gwe weefula champion ennyo Katonda akebera mitima. Struggle guba mutima. Katonda akebera mitima ekintu kyokoze okikoledde mu spirit ki, mu perspective ki, mu context ki. Ekyo njagala obenga tokyerabiranga ng'olina kyokola kyonna. Waliwo yaŋŋamba nti Lumbuye bwe bamutuusa wano buli lunaku bamugyamu lwala ku lwala, buli lunaku basobola omugyamu lwala ku lwala abasajja. Akosezza Genocide Musale, akosezza First Family, yabika abantu abalamu n'Obwakabaka bwa Buganda abuyingiddemu abusensemu. Institutions zonna ezisinga obungi aleese propaganda anafuya institutions. Bw'atuuka wano simulaba waayinza kufuna mirembe. Era nze ng'amanyisi emwayi mba ngenda musabira busabizi. Sisobola gendayo mbumutwalidde omusaada abeeko kyalya kuba si kyali wange. Ate mu bantu be yakosa mwendi.
to the extent nti tiyalita wumudde na kuwumula, to the extent nti yakola ki n'emmotoka yange eri Kigege enkadde enzibu era nayo yagikuba ekifaananyi n'agamba nti drone ezikwata abaana baffe ziizo. Ng'ategeeza mmotoka yo. Era wuuyo mwali alina abansi emwayi balina gwe baswamye. Byonna byonna bikola kuvunza. Mu bumpimpi tanzijjangako kigere. Naye kinjala okutegeeza nti Katonda akebera miki mitima. Era buli muntu ajja musasula okusinziira ku bikolwa bye. Jeno tweyanza nnyo tweyanzeege. Sanyuse nnyo. Tubadde bakweyongerayo naye olw'okuba obuvunaanyizibwa obulala olina bungi. Ate era oli musajja mukowu buli lunaku oba n'activity buli lunaku oba n'activity. Kituufu. So abalabi baffe ababadde ku Luswa Live 256 ku MS Media Uganda ne ku mukutu gwa General Moses Bijirwa mutukkirize tukome wano tukwatagane nate olunaku olwa bbalaza Katonda ng'akkiriza. Mbeere bulungi mweraba.